ensonga ya General Paul Okecho nakulwalirwa Saturday bategeeza nti onavudde mulamu bwensi. However, there are things to note ebintu tulina okubeera nga tutunuulirako. Olunaku lwa Lwakutaano omusango election petitions ezimu ezaawaabibwa Christopher Komakech y'omu ku abo abaawaabirwa kigambibwa nti engeri gyeyetabika mu vulugu w'emisango egy'okulonda oba mu kalulu kennyini aka Aru municipality eyo no ewali Odongo Oto. Kati ono olwokutaano yaggyibwa mu kooti, yaleetebwa mu kooti mu parliament n'aggyibwayo on allegations oba ebigambibwa nti emivuyo ddala kituufu gyaliyo mingi, naye nga ekyali ekikulu engeri gye yaresigningamu nga civil servant kuva ebutabika public service kyakasibwa nti ebbaluwa yagiwa Director General instead of the PSO Permanent Secretary. A day later, wezi kyakasiddwa nti taata we Paul Okecho yavudde mulamu bwensi. Abasoma political science za musobola okutegeera the dotings wano okubeera nga namwe abanoonyereza bika ebibuzo bitivu. Kanzijewo mukulu gw'essibu Kenya mu nsonga z'ebyokwerinda. You're going to miss Major General Paul Okecho, I think. Greatly. Greatly. Era ffe nga abalwanyi oba abaali bakozeeko mu bitongole ebirwanyi tukkiririza mu Bayibuli era tusoma mu Ssekabaka, mu Bassekabaka nga tutunuulira nnyo tusoma mu Bassekabaka bwe kitwale general kyonna nga tutunuulidde nnyo Ssekabaka David oba Dawudi omulwanyi kayingo. Okulwana kwe kwonna bwe tutunuulira ennyo tulaba nti kwabuna ensi yonna, kwabuna amawanga gonna era nga yavangayo nga muwanguzi. Ntwala omukisa guno okutegeeza era n'okugumya era n'okuwa amaanyi bonna abali mu bitongole ebyokwerinda, bonna abali mu bifo nga Major General mwabadde n'abagenda omuddirira, temubaako kyonna kyemukyusa in line of our duty byabadde akola bye tulina okukola bye mulina okukola. Nzirayo wali nosobole akanzire byabadde akola, nzirayo nti byabadde akola nga omulwanirizi w'eddembe Kayingo bye tulina okukola bibadde biteekeddwa okukola. Kale n'olwekyo tusubiddwa, Uganda efiiriddwa nnyo, Northern Region efiiriddwa nnyo, Africa efiiriddwa omusajja atazzikawo. Nga tuzzeeko kemabega mu 1975 olukiiko lwa OAU olwatuula wano twassa emikono ku ndagaano ezo ezaamunno mu kabi, wadde nti eyali president mu kaseera ako endagaano ezo tumala ozissaako emikono atera mwe mwava ensi ez'ebweru ezayingira e Uganda ate okumuggyako. Kikyengezaako okulaga nti bw'abanga Major General Okecho atambudde n'ava wano n'agenda e Somalia, n'agenda e Congo, n'agenda e Russia, n'agenda e Sudan, Munnayuganda ali eyo tekimenya mateeka, tekirimu bwasitaani, naye in line of his duty ekyo kyabadde alina okukola, kubanga ng'ensi yange ebyo twabiterako dda emikono. Lwaki nkugamba nti ffe tukisussa Uganda? He has been a pan-Africanist, omusajja alina omwoyo gwa Africa. Ng'oggyeko ogwa Uganda yabadde omusajja alina omwoyo gwa Africa. Tunuulira ebyali e Congo ebiseera ebyo ng'ensi etaaguddwa, tunula olabe ekiriyo. Ye musajja eyagenda South Sudan ng'ensi etaaguddwa abantu beetemyetemyemu, tunuulira olwaleero ekiriyo. Ye musajja abadde Somalia ng'ensi etaaguddwa, naye tunuulira olabe ekiriyo. Tukomyewo ewaka
ebigambo byali bingi nnyo mu kulonda. Abantu bayogeza obusungu, abantu bayogeza obukyayi, abantu bayogeza obutamanya. Nenebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti mu balwanyi be yasobola okujjayo omwami Olokech n'amuteeka mu kifo ekyo, era olwamuteekamu beppa measures zonna ezibadde zikolebwa ze zaatuyisa mu kalulu kano okulaba nti kaggwa n'ebibiina eby'amawanga ag'ebweru okutuwa credit nti twagezaako nnyo okulaba nti akalulu kali free and fair, ate era ne kaggwa mu mirembe. Abalala kye bayita basuubira, abalala balinnya n'ennyonyi ne bava mu ggwanga, abalala ensi ez'okumidwano zaali ku bunkenke. Naye olw'enkola y'omusajja oyo, professionalism gye yaleeta mu poliisi era gy'abadde ataddemu nga yenyigira mu kino ne kino, nze Bukenya ne ku lw'ensi yange Omukama amuteeke mu kifo eky'essimu, Omukama amumuze mirembe. Teriyo mulwanyi, teriyo abakulu bonna abasinga abamu tubatuukiriddeko ba generals abamu, naye general ali humble, atuukirikako. Era obadde ogenda ku ofiisi ye nga oyagala kumulaba n'ojjuza akapapula, tavaawo nga tabalabye mwenna. Bw'oba gy'omuyise atuuka najja in person, abadde agyemakereraawo in person, ebizibu biri bitya, nayogera n'abantu, nayogera n'atasaanidde, nayogera n'asaanidde, n'ebiringa bwe bityo. Kale abadde too charismatic, era sirowooza nti tuyinza okufuna omulwanyi alinga oyo. Tunulira ku record ye ng'abakulu abazze babyogera okusinga ddala mu kifo kyabaddemu waneeno wafiiridde of course mu ggwanga Uganda nga serving nga DIGP wa Deputy Inspector of Police. Tunye nakusomeza June 10, 1998 we twateeka naffe nkuza ku OAU gye wadde yogerako, naffe twateeka endagaano ku mukono ku nsonga za human rights okuestablishinga African Court ku ddembe ly'abantu wa kooti ya Africa egenda otunuulira ensonga z'eddembe ly'obuntu. Abamu bagabwe yaleetebwa mu kalulu ka 2021 eddembe ly'obuntu ddala kituufu yali on the spot, yali erinnyirirwa as a deputy IGP bakimuteekako nti bingi bye yakola. Mu keesi ya General Katumba Amaah shooting yaliwo abantu abasibe gye bakwatibwamu ba suspects abe basuubirwa before being taken to court. Nawo tosuubira nti awo yamenya endagaano yateekebwako omukono June 10, 1998. Kakati nze sijja kugamba nti yamenya endagaano. Nzize nkyogera lunye nti mu operations ezikolebwa mu byokwerinda waliyo ekintu kye bayita operational mistakes. Operational mistakes emirundi egisinga baba bavunaana emirundi egisinga oba bakreditinga emirundi egisinga zikwata nnyo abantu ababadde mu field olw'ensonga nti olumu tebatambulira ku biragiro by'abakamandazi baabwe ebyo baba babawadde. General Kech abadde atula kakiiko akeddembe ly'obuntu wano ewaffe mu Uganda. Sirowooza nti ayinza okutula kakiiko ako nga alimu ebituli, era ku bantu bonna babadde unwanted mu nsonga z'okutyoboola eddembe ly'obuntu erinnya lye libadde linnabakulabikako. Tutunde edda operations okuva e Congo, abantu abamu basamaningi bane Hague, erinnya lye teryagendayo. Ebibadde South Sudan terigenzeeyo. Abadde professional nnyo, era ye musirikale gw'olaba nti ensobi ezaakolebwa ne mu kalulu abasirikale bagobeddwa mu poliisi 15 abo baakwogera emyezi ng'ebiri emabega yabadde initiative ye. He was a no-sense person, a no-nonsense officer. 15 kiri ku rekodi nammwe mwafunako ebbaluwa ezo ezawandiikibwa. Ye muntu abadde afaayo ennyo. However statement yakola yagamba nti tajja kwetondera bana ku tunulira yenna omuntu bw'oba ogobeddwa mu police over indiscipline tojja kudda. However ekyo tekijjawo bali abasiiwuufu abadde bakolera wansi we, naye nga tebibadde biragiro bye nti genda otte, genda okube,
genda olumye kyenkizaayo eri nti tukitunulira mu perspective ya operational mistakes era abo ababikoze balina okuvunaanibwa era ng'enkola bwe badde ekola kino professionalism ye okwelaboratinga kugowagirabirawa mu kalulu okusingira ddala nazzi kuno bw'otunulira embeera obululu bwe tubadde tujja tuyitamu bwe tuzze tuyitamu emirundi egisinga twali tufuna nnyo cases ku lunaku oba ku eve olw'okulonda oba tugenda okulonda ebintu ebikwatagana njagala mutegeeze nti kiri ku likodi kano ke kalulu akafiiramu abantu abangi nga poliisi yennyini gyabadde amyuka yavaayo nekakasa abantu 100 beyatta poliisi yennyini ate n'abayitirivu betutamanyako naye nga balugulamu obulamu n'abalala bafuna ebisago ebyenkomeredde mu kalulu kano kogamba nti kakati abakulembeze bano balina ebyabwe ku mitima nfe twogera ku muntu omugenzi Paul Lokech general tetwogera ku Uganda police kati mu kaseera kano bw'ogeneralizinga ensobi z'abantu abalala oba institution n'ogireta ku muntu ng'ate yazze n'akulaga nti wadde ndi nammwe naye tulina kukola ne betuti ompakanya nti bye twogera byabadde atadde mu kusomesa poliisi n'okugikyusa okugiteekamu empisa bikyamu omukulu kyawakanya nti mu kalulu kano kyayogera kituufu kyayogera kituufu naye ate omukyamu bwakyo nti si ke kalulu akasoose okufiiramu abaki abantu sikikkiriza si ke kalulu akakyasoose oba akakyasinze tulabye obululu obufiiramu abantu abalina emitwalo mbadde njagala okulaba okwange kusukka ne Uganda kati nze as a pan-africanist nkulaze nti tusukka nawo wano njamulaga ekyokulaba waliwo akalulu akafiiramu abantu abagenda nemutwalo ne bapresidenti abamukumulirwano wano mbadde njagala kyoyogera akiwakanya nti detitoloba akalulu kano kebavaamu bonga aba opposition bakimakinga nti kekakyasinza okufiiramu abantu ekiwakanya kikyamu mu Uganda akalulu akaaliwo mu 1979 ebyavaamu nebyagenda paka eruweero byava mu kalulu byava mu kalulu nenda kwati tuli Uganda tuli Uganda mwali Uganda tata tuli Uganda akalulu ako kagenda okutuuka okuyita mu kalulu ako katuusa wonna gye kalaga abantu bafa bangi nnyo mu mitwalo n'emitwalo kati n'olwekyo kino bwe kibanga kyaliwo tukivumirira naye ng'ate era kituwa ekyokuyiga kubanga nti bo bwanga obalabye waliwo omukulu omu yageze nayogerako n'agamba mbu yagamba bwe munagenda ku nguudo tujja kubakwata tujja kubakuba akati ate waliwo omukulu omu okuva mu kibiina omukulu ono kyali wano kyakulira eyagamba nti mugende muteme abantu ekikabo ekiti ne bekiti mugende muteme abantu ekikabo ekiti nenda kusokolindeko kati owulira ebigambo bino nenda kusokolindeko njakuwa ebyava mu gurupu za nuupu kakati ebigambo ebyo biwulikika nti mugende muteme abantu bwe bati ne bwe bati ne bwe bati tiye buli amulabako wenyinde tufaanana bwe kitema n'olwekyo omwogezi waabwe asooka eyali icon waabwe yali lumbuye owokubiri omuntu omwenyini gisejjirinya gyava omubaka we gyava era gwasinza atukuwa information nkuddamu nti nekitta bantu ekyo nze kyempita ekitta bantu ekyalimu abantu 58 bwali bulagajjavu byali ebigambo ebyobusagwa ebyejjudde venom ebyava mu kamwa kasejjirinya n'olwaleero nti ffe ngaffe ba freedom fighters
bwe twatufiiriddwako kitaffe bw'ati nze olwaleero ndi mwennyamivu nnyo okulaba nti waliwo abavubuka abato bwe bati nga kino bakikubiramu engalo bakyagaliramu bakisanyukiramu ekintu ekibi ennyo bannabyafuzi abakyali bamukusinga kudda olwa opposition ne bannansi kuba nga bayita ku mikutu egya social media abantu bwe bati ennaku zino we bafa take you back Shaban Bantariza weva mulamu bwensi yali akola statements nti yatama ne mundu bine kabo ezikyo such statements bannayuganda tebakyagrieving oba tebakyalumwa nnyo bakitwala so common now ne bagenda ne bakola ebintu actually omuntu alina common sense and human senses good kibi okwogera yesku obwekuguna kinaye kikulaga kimaso gye tulaga nti geno the Lion of Mogadishu nafa naye abantu bakitwala ne baleeta that element ne balaga nti bintu byazagana byonna biki kikulaga wamu bukulembeze n'ebyokwerinda gyokoledde nti looks like people have lost trust in no muntu wafa freedom fighter kindaga kino ekiraze kindaga kino era olyose nombuza ekibuuzo ekyo kindaga obwavu n'obufuta bw'empisa mu generation eno eriwo yebwe mulese mu generation eno eriwo nazze kuno nga kibi nnyo okukinagguka ngebwamu nno bakola ki bakaaba nze mbadde ŋŋamba nti n'olumu obutamanya obw'enkola y'emirimu egimu bano abavubuka abato bo balowooza nti bona agenda ku street n'omenya amaduuka g'abantu n'obba ebintu by'abantu n'okya petrol stations n'okuba abapoliisi nti ye bajja kukuleetera omugaati oguliko bata bagukuwe ensi si bwetyo yonna bwetambula waliwo omukono gw'amateeka era newotunawo mu bayibuli bonna abakwasi b'amateeka oba abatambulira mu nkola y'amateeka Zakayo muwooza yakyayibwa nnyo naye nga lwaki lwakukwata musolo eri abamanyi b'amateeka kati bano abavubuka bano abaliwo ennaku zino nze kiri ekintu kiri kimu ate bayirawe kiri mu region emu kiri wano mu Buganda nze ku social media sinalabayo Munyankole sinalabayo Mugisu sinalabayo mu Lugwala asanjuse naye kiri wano muffe wano wekiri tetulina Katonda yatuggwamu mu mitima tuli mu mbeera enzibu ennyo nti n'abakulembeze abamu betutunuulidde kati nga obwekitiibwa Honorable Mutyaba nti olwaleero tamanyi nti n'abagenda omulonda abamu babadde bawagizi baani bamukulu General Lokech nze ondaba ndi wano bwe namala okulonda Museveni nkyogera lunyi nagende Lubaga nyina mutabani wange Aloysius Mukasa ne mu mwaka luwano kati emirundi egimu muba mwogera mumanye nga mu abakulembeze nti ffenna tuli bantu bammwe omulonda mutabani wo tuli bantu bammwe naye ndi wa mugaso kale ndi wa mugaso kwekyo era ekyo ndi wa mugaso kandi n'olwekyo olwaleero Honorable Mutyaba tuva ku kyalo kyekimu singa enkeera akalulu kanajja ng'obusobozi abulina sigimuwadde sigikwadde nakulese noyogera nze nsomesa ggwanga mbadde nkusaba nti kati olwaleero enkya oyo neiba wange Honorable Mutyaba nja mulonda kubanga olw'obusobozi ffe tulonda busobozi ayina obusobozi tiye anasobola okutwala eggwanga mu maaso ayagala ensi ye n'ebiriga bito kati mu kino ekiriwo emiti egitulaba olonda ogolaba ali ku social media ajubileetinga nga waliwo ekaseera ak'obuzibu si munnayuganda kino kyagudde Uganda kyagudde ku mwana waffe kyagudde mu Africa tulina okuba n'eddoboozi limu nti twalumiriddwa nnyo era Mukama Katonda Geno amuwe ekiwummulo eky'emirembe tugende ku nsonga endala tugende ku mulamwa oguddako of course ebintu bingi ebizibira kusemazinga wa Africa n'okusinga ddala mu ggwanga Uganda bw'oba otunira rankings oba ensengeka y'amawanga agatali gamu agasinga ddala okubeera amaavu ebitongole bitali bino biteeka Uganda ku mwanjo nnyo gavumenti ya National Resistance Movement 1986 bwe yali etunuulidde ensonga eyo n'okugiteeka oba okugiteeka ku mwanjo nnyo okulwanyisa obwavu programs mpitirivu nnyo ezize nga bonna abagaggawale NADS n'oleeta operation integration n'oleeta youth livelihood program n'oleeta programs endala nga kati emyoga tulireeta kati parish development model n'endala zonna ziteekebwamu ensimu mpitirivu nnyo ekkololo gye buvuddeko president sabiti tukubye amabega olunaku lwali lwakutaano
yavaayo n'akasa nti parish development model yongerwemu ensimbi at least buli parish oba buli muka kugendeko ensimbi eziwadde obukadde 10 okuva ku bukadde 38 obadde bugendayo. However, bannansi bw'okwata kamera n'ogenda otracinge successful stories ez'abantu abafunye ku nsimbi zino n'abagaggawadde the percentage ebyo nga batugamba at least 68% of the household nga zivudde at least okutunira subsistence oba ekintu not subsistence naye okufuna ensimbi ezaleero nti nkola zaleero zigende ku mutenero omulala. Wadde byonna bibaddewo ensimbi eziteekeddwamu zirabika nga ddala kituufu zifudde ttogge anti obwavu bweyongeza nga watunira ebika by'obwavu kakati we are experiencing the situation of poverty olwa COVID-19. Bino byonna birekawa eggwanga Uganda despite a lot of sums of money invested in projects ezitali zimu. Katandikeewo Mike Mutyaba ozze okugoberera ensi ate nawe kyali muvubuka. Program emu tetusuubira president yali atugamba ennyo youth livelihood program yali egeneddwamu okukulaakulanya abavubuka. Ezo ensimbi mixed reactions zaali mpitirivu nnyo bonna bagaggawale n'engombo zazaakola za 2005 mu kalulu ka 2006 16 11 prosperity for all. Do you feel sente zino eziraza ddala kituufu zikoze kyenyini tezigwana okugaggawaza abantu n'okuva mu bwavu? Okusookera ddala nze ndowooza nti enkola ezo zonna zonna gavumenti zezeeteekawo zibadde ennungi eri bannayuganda. Ekigendererwa kyazo kiba kirungi kubanga kiba sente ziba zireleasingiddwa kubanga ziyamba bannayuganda. Nsuubira outwa credit for that ogamba nti bakedde ku makyande bateekawo ekyo naye ekizibu kiva luddawa okuba nti sente zino abataba tebazifuna. Nsuubira nti gavumenti tekoze kimala kufolowinga sente zireleasinga kugenda mu bantu. Ekyokubiri twezibeera ziriiribbwa sente zo kati zikoze ensonga eziririzi the reason why the money has been released nti tekikozeddwa abantu abo gavumenti bwe yawa obuyinza okuba nga bakusaasanya sente zino okutuusa mu bantu ebakoledde ki. Ekyo kibuuzo tulina okukyebuuza ffenna nga bwe tuli ku seekere ne bannayuganda bonna kubanga ekyo kize sibeerawo puroguramu nyingi nga bw'ogy'ozimenye naye sente ezo bwe zituukayo ziriibwa buliibwa. Njagala okubuulira for instance tulina sente z'emyuga. Sente z'emyuga ezo yabadde puroguramu nnungi nnyo okulaba nti ebibiina bya bannayuganda abakyala abasigale waka bannakazadde b'eggwanga ababoodaboda bonna nga bwe bibiina bibiri byonna by'abantu nti bagenda kufuna akasente ak'okwewola bakaze ku sente entono eyabadde puroguramu nsufu. Naye njagala okubuulira twagenza okunoonyereza okusanga ng'osanga omuntu eyafunye sente ezo agamba nze ndiwe kapicolwa naye ng'ate owekampala yazikoze eki yazifunye nze ndiwe embalala naye ngaowekampala yakoze eki. Kakati gavumenti ekoze eki kwaba abantu ne sente zeyabawa ebakutte ebasibye ebavunaanye tewali ekitegeeza stories zetulaba RDCs bazze bakwatibwa bachairman oba abantu ade bakulira zisaka ezizo n'ebirala byonna noza kumyoga ninza okugamba ku bituze tugoberera arrests zibaddewo ne prosecutions. Njagala okubuulira ebyo nebirina kuwulisa bannayuganda ekyo nkubuulira abadde ogende ku kyakukwata okubakwata basobola bakwata naye njagala okubuulira njagala oteekeyo abiri olaba omuntu akuba omuntu essasi okera ku makya n'omusanga azze kugundi ku youth livelihood program the rate oba omuwendo gw'abantu abakwatibwa abavubuka bani abalyanga ensimbi ezo gwali mutono nnyo okwawukanako ku myoga tolowooza nti ensobi ze bazze bakola they have implemented nze kinyala tutunulire weebuuze ba CDOs bali luddawa abadde ensonga enkulu mu nsonga eno ey'emyuga. Ekyokubiri palamenti akeera ku makya neegamba ababaka bagende banoonyereze ku sente ezo naye omubaka wa palamenti abasinga mu bonna bo batunuulidde ebitabo byabwe tebasoma finances tebasobola kukola accountability tebasobola kumanya nti sente zino baba zimuwadde nti sente zino fine abayi bakwadde accountability ya sente ezo tajja kumanya tajja kutegeera kubanga tesoma finance kumanya nti sente zino zasasaziddwa bwezi okusookera ddala. Ekyokubiri ababaka bakagenda mu palamenti tebalina bumanyirivu bunoonyereza ku nsonga eyo. Nze awo wensinza neŋŋamba nti lwaki akakiiko President Museveni ke yateekawo akafaanana kalema
lwaki kwakanyina obumanyirivu mu kunoonyereza ku nsonga zino lwaki sikibwadde obwo buyinza ogenda okunoonyereza ku ssente z'abaana Uganda katukube mu kitundu kino ekiddako ensonga kisibu nnyo okuba kyoki oversight role okudinga deep mu nsimbi ez'enjawulo gavumenti zeze efuna oba nezeteeka mu nsonga ezitali zimunati osobola okunoonya abantu abawera bwoba samples at least out of 10 abagaggawalidde through agricultural advisory oba nat gye bagaggawaddemu oyinza okunoonya abantu abo ne bakubula naye ngaebintu yesi awamu byagabwa naye ogenda otuuka nti ate abaabifuna si bali bateekeddwa okubifuna. Where is the problem? Era omulundi mutusuubire nti gavumenti ebizu byezefacing programs ezibadde previous enasobola obiteeka mu nkola era obwavu busobola okuvaawo oba ne bukendeerako as the goal is not until 2040. Wesebika ekomere. Tukumaliriza kuwesiba 2